Ekibuuzo kye mulina okwebuuza, Alex yafa accident? Neda. Yafa kibwatukira? Alex yatuusibwa mu general ward. Omusawo amanyi Alex yagamba ono he's a national asset. Tasobola kujjanjabi wano n'amuwa private wing waggulu. Musawo. Omusawo nga gwe kungu we nakugwako ensambya. Ne ngamba kungu mumanyi katulwane atwalibwe mu kaaluumu ke. Bamutuusiza wano batuusiza abantu wa bulijjo. Yamala wawe essaawa nga 3 paka omusawo amumanyi n'agamba ono Alex Mukulu tujja kuswala. Ate bano bennali beboogera. Nzija. Nze ate na kino kibeera on record. Nze sijja ku radio kuno kwagalibwa. Nyina abantu nga bana bemmanyi nti genuinely banjagala. I know them. Ekyanze sijja ku radio kino kulimba. Mbanzize kubabulira mazima. Bagakawa. Alex ennaku ze yamala ekiruddu ngali mu ICU. Owulira? Teri relative we yasulayo mu ddwaliro. Teri wa Luganda. Ndayiranga ntya Mungu. Teri wa Luganda yasulako kiruddu. Bani abasulanga yokulu. Bantu buno bwana obubiri akavubuka kade kamujjanjaba nako ka pastor akali kagamba mbukajja muwonya. Batayina bw'abayita. Yes. Nakugambe Rubaga nasangayo Nancy. Ne mubuuza abantu kyabazo okulaba ku Alex nangamba okujjako abakozi ba radio Simba naawe. Kubanga nangamba abantu abasinga personalities mu Uganda mbamanyi. You get it? Nza kugamba ekyo kankireke. Nja kire twina kyetaagisa. So these are facts. Alex Mukulu obukuusa bwe mwamulaze nga mumuziika okwagala ko mwamulaze singa mwakumulaga nga akyali ku nsi yali badde akyaliwo. Bukuusa bwennyini bannayuganda simanyi lwaki mwala nnyo emirambo. Mwagala nnyo okwefuula ab'ekitalo ng'omuntu afudde naye nga bwe yali abonaabona bwe yali endwadde zimugoyaagoya. None of them nkubuuziza gw'olina masters degree. Nkubuuziza ebbanga lye yali Rubaga a week and a half. None of them. Ekiruddu bano boyita ba celebrity bammwe. Ba celebrity manyi mulina ba celebrity. Anti okay muli ba celebrity muli ba celebo muli ba celebrity. None of them stepped there. None of them stepped there. A source from Kiruddu yan confirming nti abajjanga emisano lina amulabako eddakiika 3 n'agenda. Taata ffe bwe yalwala kansa twamutambuza amalwaliro gonna. Ne tusalawo yafiira nsambya. Naye omwezi gwe yamala ensambya family twedividingamu nga bano basiibayo bano ne basulayo. Nga taata waffe tasobola kusula na ba stranger mu ddwaliro. Kitaffe yatuzaala abaana bangi. N'atukuza bw'omu dadi wange yali single file. N'atukuza. Kitaffe abeera atya ensambya mu ddwaliro ng'ajjanjaba ba strangers. Abasawo balina omujjanjaba ngabo because that's their calling and their profession. Fa abaana tulina okusulayo era twedividinga mu two groups. Day shift ne night shift. Kati Alex Mukulu obwana obadde busula mu luumu mwali ontegera ndowooza. Bwana bu strangers. Tebulina kakwate ku ye. Alex Mukulu okwagala kwe mwamulaze nga aziikibwa singa mwakamulaga yali wangadde emyaka 10. Abamulaze okwagala mu kufa. Tegera ndowooza. Nabalabye nga mwambadde n'emisuuti za mu by'emivumba bino ebya black ebyo. Wano sebu tuleete ekyuma ekikebera engoye wano. Emivumba giri mu Kampala muno abantu bambala emivumba. Emivumba giri mu Kampala. Wabalabye mu kuziika. Nabalabye ebisuuti ebya black ebyo emivumba. Gabefuula ab'ekitalo. Kwa Alex Mukulu. Abamu ne bakwestioninga ne Gashumba mutomanya Alex Mukulu. Babadde no bakambwe gy'oli. Waliwo buno bwana bu TikTokers obwanvumye. Obwo ngenda genda mu lusozi lwaffe ekyawanga bimbasabira. Naye omusajja badde banganya okumwogera ko nengenda kumwogera ko musajja gwe bayita Magala. Mzee Magala. Magala simanyi kyanjagaza. Mzee Magala kintu wayitagala mwogera kumuleke. Linda ku simu wala mpangako. Ne buli lwakwata video Gashumba Abanyarwanda. Mzee Magala muleke mwami. Government bicheno. Listen, tata wange
mu bantu 10 mu Buganda muno abaleka amataka mwali talina ttaka lyagula ku mulembe gwa Museveni yaligula ku mirembe mirala alinga nga tuportray nga twaze eggulo. You get it? Manyimu Magalo ina family yo oyina abaana oyina abakodomi, please stopping okunnumba okubeera personal. Eno Uganda si abanyankole, si abachiga, si abavandimwe, si abaganda, si abateso, si abacholi, yabana Uganda fenna tukalinga passport of the Republic of Uganda. Neri ejogo eri okwefuula nti muli so special. Era yakulumye ne kubine ya mukulu. Yamumanyira wa Gashumba yagala kya ku Baganda. Sikolagana nga Alex basing on tribes. Nakolagana nga as a friend. When nafira tata wange 2019 gwe mulundi ogwaso okulaba Alex Mukulu mukuzika. Alex Mukulu yavuga emotoka najje Villa Maria. Wano utabibadde kutambula nga ndaba nga jali eyo. Ndoza media banze yali MC Call. Yes. Ekisinga okunuma mikwano gyange bonna bagenze. Tamale mirundi mukwano gwange yagenda. Sheikh Nuku Muzata yagenda. Alex Mukulu yagenda. Mukwano gwange Kimbogwe bamutira na Mirembe awo Sumanyi bamuta. Lokechi yagenda. Archbishop Sizolwanga yagenda. Ontegera ndowooza. Bantu bonna bakoze iki? Bangenzeeko. Abono bemenyeka abatono. Simu eno nyinoge ngendo kebera ngono yagenda. Ono ya si deleting ate. Ngalekamu. Si deleting. Osobola okukola a talk show ku YouTube ku TikTok ne trending. Yes. Abanyarwanda bagenda bakola ki? We are here forever. Gwe toli embiziyo. No nywe njaga, no lye mamba, no dreaming anti Banyarwanda will ever leave this country called Uganda. We are here. Uganda yatusanga wano era tugenda kubeera wano. Tolotanga chikirize. The Constitution of Uganda recognizes over 65 indigenous communities, including ours. Ne Banyarwanda bakola ki? Ndagayo nti twachikunyaga. You get it? Okay. Omusago nazizo gumanyi kwogera mazima and finally gavuddeyo ko Alex Mukulu. Yes. Nyina basajja abanumbi kati Ssenkubuge mukwano gwange. Mukwano gwo. Yes, Ssenkubuge namulabi avuka kati. Ssenkubuge mukwano gwange. We know each other. I respect him. Nga mukwano gwange to musajja omukulu. Tukoye tuyataya. Tukirize Ssenkubuge mukwano gwange. Era Ssenkubuge n'abana ekizibu enkya ngenda. Ati yakubide kasimu kusinga okwogera bye you get it. Nature nze siri maji. Toli mu maji. Of course toli mu maji. Siri maji bino order. Tokolera ku order. Sikola ku order. Sikola nze sambala uniform. Omanya maji bagabaga nakumbe kologo nagambala uniform ki? SFC yambala yayo, Uganda police ze sambala uniform. Kikwatagana kiki kya uniform. Bagala uniformity kibaboogera kibere the official position. Official version y'ebintu bigenda maaso. Omajamaje bagaba cyabine byo kuchuka bya mutani balita bate. Geuka nze gauko ngeuso ocho. Otegana ndo. Bala bateka the official version. Ogende neyo. Nebwe bange yawo kana ku mazima. Yes, these are facts. Mumbulire yo munene omwe yali afiride kirudu. Mumbulire. Bano bonna Ssenkubuge bala mikwano jange basega wabona mikwano jange. We know each other. Kati olaba Ssenkubuge oyo ne kibuuka. They are good. Good. Yes. In terms of omukuzanya ne ate bali mu ligi ya Alex Mukulu. Yali abaso. Alex Mukulu yali Airbus 380. Bano wali mu bufoka. Ate Alex Mukulu bate mu kimanyi yali tabalabawo. Alex Mukulu yali mu ligi ye. Zulu muna gena nagende wa Alex Mukulu nengamba Alex omanyi. Tutambulemu tukoyo kunyumizanga wano. Netuzivuga netugenda na Mirembe. Na Mirembe restaurant ya wagulu. Naga nokufanaga situla wano waliwo abasiru. Situlawo. Namsanje wa Netufaawo netugenda tusinka nono speaker wa Buganda. Oyo aliko. Gumbule linya bwerityo. Netunyumye kawungezi uli munaddawa. You get it. Simanyi mirundi emekaje ngenze wa Alex. Simanyi mirundi emekaje azewaka. Surprising ene malaka yenyine yakajamula mu bwange. Yangamba Alex yaje wanonga nange wendi. He was an amazing guy. Nenga ali picky. Alex yali selective. Extremely selective. Ani gwayegera naye wawaabera. Ikyatwakiri yangamba Gashumba bobangoze wano nga tuze kunyumya simu giteeke wali. Ogereze nanga. Netwogera ebintu bingi. Netudisagwinga ku bimu. Nena nkubulidde. Sitwakoze kimala.
omukyalo no byayogedde ndaba bi corresponding ne bibadde yogera wano Doctor Kafulu w'ekibumba mu Uganda muno tibali babiri. Alex Mukulu bw'asiibulwa erubaga tasiibulwanga ko nti atuuse. Family etali wano yawe ekiragiro asiibulwe. Naye rubaga ne babagamba nti yes tugenda musiibula nga mumusazeewo. Naye ayino genda for review alabe doctor ono. Amukogo. Nti ng'ekibumba kye kiri 50-50. Ekibumba ky'omuntu ekibeera 50-50 oba okyayinayo omukiso gw'okuwangala emyaka 17. Era kulonzijukira nagenda okulaba Alex namusanga yebase mu kitanda. Boyandaba ne tandika okunyumya biki nimugamba Alex omanyi va ku kitanda ekyo tambula. N'atambula n'ayimirira mpola mpola ne ngamba omusawo mutwale wali ku balokoni. Afureka sana. Ngandabira ddala azemu aki amaanyi. Bwe yasiibulwa yagambibwa agende for medical review. Doctor w'ekibumba tebamutwalayo bamutwala waka. Obwo bwana obubiri obwo. Katuno nnyo Gashumba. Agenti okuva erubaga tebamusibula kubanga yali atu. Lwaki? Mbeera namunayikata pesa. Era nanyigidde nansono. Lwaki tiwangamba? But Nansa yagamba yagoba bugobwanga bamugamba nti twali sente 15. Abavuga vajo nijo gambi oli official. Tebagala kyogera. Kati kangwe n'ekifembayo ne government yali yagala kujanja Alex ne bakweka Alex. Yes, za kugamba I contacted the State House. Si kino kikugamba. Ne bamukweka. Nali sikyogeranga. I contacted the State House. Ochulira. Ne bamukweka. I know it from a source. But Dr. State House ne bagenda Rubaga nga Alex taliyo. Nga State House gamba if it means mutwala Nairobi oba India bamutwale. Ne bamukweka. Kakati ekifembayo mu abefula manyi Alex. Ane babuli ati government egenda kumwa state value. Ane bagamba it's me who is here. Nizo kubanga siri minister siri general. Ne manyi people that run this country. Bantu bangi abali mu gwanga muno nga tayina title yonna ne muganda wange. Nga tambulizibwako ensonga. Era gwo waba na mawulire ago. Babuuze bwe mba nimba Allah mpe kibonerezo. It's me. Kitujja kuswala. Ajagera ndoze. Kinkubiwa. Government yagala n'okujja. Yes. Ne bamukukusa ne bamukweka. Mubuuze nansi oyo banimba. Boli omusajja ati yandifudde. Abantu abasinga mu Africa ofato tuuse. Embera eri wakati bakavuya kali mu family. Oyinza okuona mu kavu yako abaana bagamba kino omukyala bwe yawukana naye agamba wakiti. Abakyala kachoba bali babiri I don't know. Na yogera kino lyagera kiri. Ate ayina omwana. Ate na kino mujjemu buno butumbavu mbuti yazaala. Bantu bangi abatazaalidde bantu naye nga ba impacting obulamu bwabwe. Waliwo narrative ya kisiro eri mu Africa wano nnyo. Mbuti yazaala mwana. Semanya tibali bambaga. Yes. Bantu bangi nga tiyali wabufu. Wampeta. Tiyazalira musajja mwana naye nga ya contributing a lot ku bulamu bwe. It was very impactful. Kankubuuze fe tuli bakatoki tuyina sister. Anti waffe sister Tony. Yazala. Simanyi. Tayina mwana. Tayi impactinze community ne family. Bali mukumu omukyalo no bubi. Asirike. Tega sibasi yazala mwana mwe mwazala bagenda fuka Papa Francis. Era bigenda kunywanja gana kulya mbizi na mayirungi eyo. You get it? Ekintu ekyo sikyagala mbu tiyazaala. Tiyazaala. Ayinza okubanga tiyazaala ng'omutawana tegwali ku ye. Ayinza okubanga tiyazaala naye nga ya contributing a lot ku bulamu bwa Alex Mukulu oba omugenzi omulala. Bane okufa kwa Alex kwandaze ebintu bingi omulina okubeera nti abantu batwagala Tufude. N'ab'eŋŋanda zaffe bali closest. Be basinga okukwagala ng'ofudde baagala gabana. Nalabye speeches zaaweereddwa ng'olaba abantu bali touched balumiddwa. Nibo ugante ebbanga omusajja lyamala ku kitanda not even a single relative. Yasulayo naye. Naye katusanze balaganga bwe tufiiridde nnyo pira ey'amaanyi mu famire yaffe. Dokita omwali Mulago yaŋŋambye ekigambo eggulo nti nze sikyagenda kuziika bantu ne buuza lwaki. Nti Gashumba tubeera n'omuntu mu ddwaliro nga talina buyambi bwonna n'afa olumala okufa n'olaba A+. N'olaba bambadde amasuuti aga bbulaaka n'olaba bambadde sunglasses n'olaba ebimuli ebitenkanika. Dokita yaŋŋambye ayinako okuziika kwe yagendako n'abala ebimuli 261. Naye ng'ono omulwadde bwe yali mu ddwaliro yalaba yiwadde akamuli. Lwaki mubireeta nfudde? Ndi mulungi nga nfudde. Yes.
nze bolabanga njogedde ku Arsenal ne Man U manya Gashumba mutwale butabika Eddie Kenzo go kulira ba artists mu Uganda sebo Eddie Kenzo nkimanyi bw'onoonya president w'eggwanga omufuna naawe musabe sente Alex oba oli wa mubanja oli andooza ennyumba musasule banja eryo mugifule Alex Mukulu house mutekewo trust egiraninga kubanga ne bunasasula ebbanja lino kye nalabye ku bakyala bano n'abaana eyinza ogenda poze neki Alex simanyi oba yebuza ku bantu ng'akola eddaame lye ekyokuziika kesi eno ekyokuziika endongo saakitegedde lwaki wakitegedde endongo eno Alex baali kitadde mu Uganda Museum nebeerawo neteekebwako ekifaananyi kye nebatamuziika nayo kubanga kati okumala wiiki 2-3 ng'ekoze eki esaanyeewo simanyi omanyi Alex yali so private ekyokuziika endongo eno Alex alinganga agamba nti abasiru malekedde ensi yammwe nze yiyo nze nkoze eki nkitadde ngeze n'ebyange kati bwe mpulira nti ennyumba efuuse ennyumba simanyi binabi g'amazima gali nti emabegako ko nange namanyako yaliko ebbanja lyabangibwa emabegako naye naalisasula kati ebiriwo sibikola ki sibimanyi nenze mbadde nteesa sebo Eddie Kenzo omusuuza si yakulira ba artists mu Uganda mbadde nkusaba ku sente ze baba wampulira baba wa sente nyingi oba baba bagenda bawa I don't know mutuule musalewo mununule Alex Mukulu muteekewo ba trustee abana running egundi eyo property ye nebo eneegenda kijja kuba kibi nyuma lw'okusiibulwa mu ddwaliro ly'obwannannyini watu ashunti tubaga kuba gye yali ebiragiro ebyamuweebwa byali nti afune obusawo bw'ekikugu okuva mu ku bakugu ku ddwaliro ly'ekiruddu oyo dokita akolera ekiruddu n'emulago alina private hospital ye oba clinic enamugongo to seek expert care from one of our professors at Kiruddu, but instead he was taken home due to lack of funds. Ekyennaku oba ekyembi fuja okutwalibwa okulaba omukugu nga bavudde Lubaga baamutwala waka olw'okuba omanya baamutwala waka ye dureva ne pastor ku biragiro byabali abali ebweru ab'eŋŋanda kakati Gashumba ne mumuzeeka wadde abasaba bagaye munoonye ebwekikugu mumuze buzaka and then only brought to Kiruddu when almost nothing can be reversed rather. Kati bakugamba nti kasita obwongo bwo bushatinga down ngowedde. Thank you Akwebaza. Thank Mr. Gashumba for speaking out always about fake friends. Ewe mulidde bigambo bya dokita w'ekiruddu simple osobola okukola show yo ne trending without demeaning others, without pretending as if you know each and everything. Nze buli lwenzijja wano nenjogera ku nsonga njogera no authority kubanga manyiri percussion ezikirimu nsobola okuwaabirwa yes ne UCC sobola kunsa moninga ate sigwe gusoose UCC bwe yansa moninga ku nsonga z'Abanyarwanda nalumba kubanga nalina obujulizi nti tusosolwa nembagamba I'm ready to serve a jail sentence bwe kiba nti abantu baffe bajja kununulibwa ensonga negguka okitegera ndo kati bino byenayogera Gashumba Munyarwanda Alex Mukulu yali Muganda baganya wa radio Simba we yakolera radio Simba we yali etandikibwa Alex Mukulu yali creative director agona gama teno Simba agogo na malozi Alex Mukulu eresha mugoba ku radio Simba mukimanyi bali bakoze radio nga basubirwa nti abantu abatali baganda nenga banyo Luganda bagenda jiwuliriza kati Alex agekizula ngabo abo kibamanda basisi bachapa tibayuza nagambe eno radio siwagikolera abo nalisigninga naduke ekikopi umpira babaganye okwogera ku National Theatre ne babagana mu Lumbe ne mu kuziika abantu bawambye emizindalo shukiti kichenyo abantu bagala emirambo bakiki munono mukazi bamuganye okwogera ate n'ekirala balabe positioning government ebalabe ti beba king ba theater mu Uganda bo bali kubirala nnyo personal interest. Yes, I know them. Government ebalabe nti bano bali ni charge in case njala contactinga fraternity ya ba artists checho radio Simba babaganye labika mukama webale kuma first lady mukama webazale kujanja ba first lady nyino omukadde gwe mmanyi
okuva first lady bwe yalwala buli naku amusabira essaala asuuke ndayira nga ntya Mungu nina omukadde gwe mmanyi buli lunaku abadde asabira first lady yasuuke lwaki President Museveni abadde ne first lady for the last I think 50 years munengo oyo muvaako president yalifunye setback ya myaka nge 3 mu bulamu bwe so nebaza nawe President Museveni nakulabye gulongo oyogera nga bawa patience lwabogo bwa bishop yakozeseza ebintu binayogede yagambye yebaza Katonda olwo kusuusa mukyala we ne yebaza abaana be Jeno Muhozi Kainerugaba Natasha Patience ne Diana ne yebaza n'abasawo abajjanjabye first lady nkidemu omayinze nabagamba bye mulaba sibye ndaba bye nyindo zange bejibunyiriza musibye mubunyiriza n'amatu gange biwulira musibye muwulira President w'eggwanga yeebazizza Katonda olw'okusussa mukyala we ne yeebaza abaana be Jeno Muhozi Kainerugaba Natasha Patience ne Diana okamfatinga mama waabwe ne yeebaza n'abasawo yebaza atu group meka 3 ani zinziremu of course yogedde yebazizza abasawo yebazizza abaana be ne yebaza ne Katonda teyebaziza Yesu yes yebaza Katonda anti ulira kakati mwabajega bamwe bano ba prophet ba apostle bo bagamba nti Yesu ye yakuonyezza nyamanyi nnyo president w'eggwanga yayogende nti yebaza ulira yebaza Katonda okusuusa mukyala we please Yesu say Katonda don't spoil my morning yanjawulo nnyo don't remind me what they say don't remind me I don't tell you what they say tombulira butewula Yesu na Katonda ku myaka gyokumu anze musiramu edini sizitegeera onzirusiza nondeeta waka ku macha kuno genda maaso abantu kyajonjola be yebaziza Katonda abaana be ne yebaza categories esatu gabozo ogende ne yatujeko tukomyewo abanupo balabya agijeeko tukomyewo President Museveni yebazizza Katonda olw'okususa mama amwita mama ne yebaza abaana be Jeno Muhozi Kainerugaba Natasha Patience ne Diana ne yebaza n'abasawo ababaddewo kulwa omukyala we yes teyagambyeko ti Yesu yawonyeza mama yage Katonda era gwe yeebazizza weebale nnyo ne comfort love omulwadde asobola okufa olw'obutalabirirwa kungu n'omala olwala enkya tukisazeemu abantu okukulambula kwokka nga abasawo bakolako kikuwonya love ompulidde olidde naye wano osanga omujega pastor oba prophet n'akugamba ye awonya tebalina gwe bawonya tewali mulago eri wano waliwo abalwadde ba kansa abalwadde ba TB abantu abali HIV positive njagala prophet oba aposo agende mulago ajjanjabe akwate ku muntu awone njagala aposo prophet agende mulago mu ICU ayitemu buyisi amaanyi g'abantu bave ku byuma batambuze ebigere tebiriyo njagala ondagayo pastor nga bwalwala tagenda mu ddwaliro awatunyuza no covid bona balwala brother covid we yajja bona bayamalanga mask owulira bawone covid kakati eno example njiwa nnyo osanga pastor oba prophet nga bw'abasoma Bible ayambala reading glasses kakati gwawonya kansa nowonya TB nowonya sirimu ate olema otya okuvumula amaaso go ng'okusoma olina okubeera okuyambibwa reading glasses ate weesabira ne gawona waliwo kesi endala eri Kenya trendinga nnyo omu ku muyaayu gyayo prophet aposo waayo yaserera n'agwa evviivi nerisesetuka n'agenda Italy n'amala emyezi 6 abakugu ba dokita batereza ki vivi bwe yakomawo ate Nairobi endiga ze zamulinda ku kisaawe ajaba wonye awonya abalema kati nze ndi mu basiru ngabo really
alona omuntu gwendala byagamba nti oyina bana wamulabye nti oyina abasumba mikwano gyo bangi mbayina naye ate yakuwulira okuba abasumba kati kankubuulire nze Pastor Bugingo mulaba mukwano gwange he's a brother era be bantuma abantu batando benconsidering nti mikwano gyange nganze mwali nenze sirindiga ekyo twakkiriziganya mwawula yes he's my brother Bugingo is my brother era bwe yalina ebizibu I stood with him ontegeera muganda we oba mulogo oba musezi yewuwo tosobola kunjawula ku Bugingo ate kira enjiri ya Bugingo eri transformational enjiri ya Bugingo ekwenkalejinga ogenda okupakasa yenjiri yaki siwulirangako Bugingo ng'agamba nti bwakukwatako owona ekyo wali kyogera ingumi egenda kuvuga nze ne Bugingo siwulirangako Bugingo ng'agamba nti nze bwe nkukwatako bwoti owona agamba ki twazadde omwana Susan yazadde yes Pastor Yugayo ne mchalo Susan yazadde omwana mulezi muwala Susan yamusindikidde waka simanyi bagende mudwali yes nzo gwange guli gumu kubembera kuntugawana baye bakita kubuusa buusa tulire kyekyo bwe kiri kubuusa ontegeera mpulira nyina prophet omugwe nalingera naye Dubai I remember nali simanyi agenda nayo kuwekebeza ndwadde zimutawanya biyo nagambe bwali nalina obuzibu naye namusanga ali mu line nangamba nti kyolaba Las Vegas kisigala Las Vegas what happens in Las Vegas it stays remains in Las Vegas you get it so byebyo ze njogera mazima wano katuzeeyo nkiddamu Saabalwanyi yeebazizza abaana be okamfatinga maama kyekyase Alex Mukulu zijao musawe sembayo lwaki sembayo situna bulango but ogenti akiri akendezo obulango twakkiriziganya wano ogenti walabi president w'eggwanga Saabalwanyi number 1 Saababanda superstar taina we yogedde ku Yesu yagambe Katonda abaana bange n'abasawo atenga Yoweri Museveni is a reference ajibwako hadith yes ajibwako hadith yes gwe n'olwana n'ojjako amini n'ogenda mu nsiko n'olwana n'ojjako gavumenti n'ofugirwa abantu emyaka 4 bw'otajja ku hadith ku Museveni oba olijja kwani oba olijja kwani Museveni ajibwako yes ku bintu ebyenjawulo ate nga ye traditionist era bwe yabadde ayogera yagambye wano tuluddewo ku lukalu lwa Afrika tumaze emyaka miliyoni oba yagambye 4 otegera ndowooza nga kyakulaga nti nazine dini nga tezinaba kujja twayina bakatonda betusaba that's what it meant actually nze mbirivinga nnyo bw'olokoka leero ng'olina emyaka 5 kirungi nnyo ate buli lunaku olina okukkira ne weebaza bajjajjaabo abakuuma gino emyaka 5 nga tonda bakulaba Yesu okwebaza bati nze nimulokole nze Gashumba nze nyinza okulokoka nze nazaalibwa ndi Mukatoliki sikeerangawo kwesalira